bwe twogera nti Mukama akka mu matendo ge tuba tukitegeeza. Tukwetedde akatambi kano ka Mutundwe Christian Fellowship Praise. Waliwo ekintu kye njagala twogereko nga tetunnakuteera katambi kano oba vidiyo eno okubeera ng'okiraba. Ekisookera ddala bwe twalokokera nga tumanyi nti Praise alina kubeera wa supiidi, era omuntu atalina supiidi aba tasobola, olaba nga Praise ataliiyo. Naye we tugenze mu mulembe guno tugenze okulaba nga Praise ali mu katigole. Waliwo ennyimba eza Praise nti kyova olaba nti tulabyeyo mu mulembe guno nti osobola okukuba Praise n'abeera mu mulaga naye nga Praise. Naye bwe tuva mu Praise oli omukadde ow'okukuba eŋŋoma nga ziri supiidi oba ow'okuteekamu biiti nga biiti eri waggulu oba biiti nga eri high, kakati tulinayo Praise gwe omulala ow'okukuba oba ow'okuweereza oba ow'okuyimba nga oli awo naye nga oli supiidi naye nga si oli ow'okuweera. Omanyi twalina Praise edda ng'omuntu akuba Praise n'ava mu Praise nga n'essaati yonna etobye nga yenna atuuyanye. Kati ate Praise oyo waali. Kati ate waliwo Praise ng'ono ng'owulira okonekitinze n'eggulu, ng'owulira eggulu likweggulidde naye nga si y'oli ow'okubuuka gwe twayitanga mbu abalokole okweggyamu ekitiibwa. Kati tulina Praise oli eyasooka ne Praise ono ow'abalokole we beeweeramuko ekitiibwa. Asseggulu Katonda n'akozesa abantu n'akka mu matendo ge nga baga nti Mukama akka mu matendo ge n'ayamba abantu, naye ne tuba n'oli ow'okusala entuuyo. Ekibuuzo kye ndi okkulekera oba kye ndi okubuuza gwali okuba nga otulaba era ng'otugoberera, kiki ky'olaba ekikyuseemu mu Praise oli eyasooka n'ono? Subscribinga, likinga ate era sharinga. Amina.
kekwata omuliro, ennyumba ya Sitaani 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 Chama
Haleluya. Ugenda kwaka omuliro kati gwasigadde nga nawe oli mu maaso nakuwaayo jangu gatte wano nawe weeyo mu linnya lya Mukama waffe ali munda nga tonakuwaayo naawe ali ebweru tonakuwaayo jangu weeyo tugenda mu ssaala tunagenda kuingira essaala jangu weeyo ali munda nawe situka oweeyo n'akyali ebweru jangu oweeyo akyali ebweru tulinda ggwe akyali bwe tulinda ggwe jangu komawo. Menya manyi ga sitaani menyera ddala menya manyi ga sitaani mu linnya lya Yesu yonoona amanyi ge n'obwakabaka bwe sikirawo ddala amanyi ago naawe menya manyi ga sitaani menyera ddala menya manyi ga sitaani mu linnya lya Yesu yonoona amanyi ge n'obwakabaka bwe sikirawo ddala amanyi ago Yes, Master. Imea kubigelebyo apanga katebe ako imea kubigelebyo Yesu yatuuse ddala mu kifo kino nga tumanyi nti praise alina kubeera wa supiidi era omuntu atalina supiidi aba tasobola olabanga praise ataliyo naye we tugenze mu mulembe guno tugenze okulaba nga praise alimu kategole waliwo ennyimba eza praise nti kyova olaba nti tulabyeyo mu mulembe guno nti osobola okukuba praise n'abeera mu mulaga naye nga praise naye bwe tuva mu praise oli omukadde
ow'okukuba eŋŋoma nga ziri speed oba ow'okuteekamu biiti nga biiti eri waggulu oba biiti nga eri high. Kaakati tulinayo praise gwe omulala ow'okukuba oba ow'okuweereza oba ow'okuyimba nga oli awo naye nga oli supiidi naye nga si y'oli ow'okuweera. Omanyi twalina praise edda ng'omuntu akuba praise n'ava mu praise nga n'essaati yonna etobye nga yenna atuuyanye. Kati ate praise oyo waali. Kati ate waliwo praise ng'ono ng'owulira okonekitinze n'eggulu, ng'owulira eggulu likweggulidde naye nga si y'oli ow'okubuuka gwe twayitanga mbu abalokole okweggyamu ekitiibwa. Kati tulina praise oli eyasooka ne praise ono ow'abalokole bwe beeweeramuuko ekitiibwa. Asseggulu Katonda n'akozesa abantu n'akka matendo ge nga baga nti Mukama akka matendo ge n'ayamba abantu naye ne tuba n'oli ow'okusala entuuyo. Ekibuuzo kye ndi okkulekera oba kye ndi okubuuza gwali okuba nga otulaba era ng'otugoberera, kiki ky'olaba ekikyuseemu mu praise oli eyasooka n'ono? Subscribinga, likinga ate era sharinga.